mwana wa Kamyoni njagala mugamba abba tuyamba osirikeko wakoseza oluzungu lungi nnyo tukimanyi ensonga bazijjemu akadaama nange nganze nakadaama omuwanjijemu kuba oluzungu babadde tumaki tuyamba osirikeko nga mwasirikira ddala mwe kizibu kya kamiliyoni mwadduka ne muleka wano kamiliyoni gwe n'ennyoko ne mugenda bwe mwagala ne mwadda kusomera ne mutandika omukomera n'omwogerera ebigambo ebingi obulwadde bwa Kamyoni bwatandikira ku mmwe yabaagala yabakolerera yabaweerera nakati abadde abalabira gye mubadde ate ayogera tayejjusa totubuulira kunywa kwa mwenge kwa kitaawo fera tukimanyi gwe okozeewo kyokola nga otereza kitaawo banga omujja kwebi olina ku bajjajjabo nabo basensu oluzungu lwadde lungi naye nawiddemu abajjajjabo jjukira oli mwana wa bulenzi newobeera wa buwala kitaawo asigala kitaawo nnyoko tagenda kufunira kika kipya please at least sirikako tukimanyi mwayingira TikTok ne mufuuka ebiwemmeneku but at least you shut up and leave your dad omwana takula eri bakadde be ne bajjajjabo bazingiddemu kubayogera oluzungu lungi olina amalasita twali tulabe abanene emirembe engalo abba towabula kitaawo bw'oba oyagala omuwabula you have your that is the phone mukubira oyogere naye ekyokujja mu public otubuli obadde bwakyawo tubule ekiwanya omwenge wanya drugs wanya what and what. Wana Uganda, I'm finally choosing to break silence about a very, very serious issue that needs action with immediate effect. As you all already know, that my father's not doing well, he's in hospital, and you guys probably only know the surface level information about what is really going on. To start things off, my father suffers with acute pancreatitis. In most cases, this is a condition that is caused by repeated alcohol use. In this case, this is exactly what is going on with my father. To put things plain and simple, my father struggles with alcohol addiction. This is something that he's been suffering with for quite a while now, henceforth the weight loss that people keep on talking about and everything. It completely disheartens me when I see the internet throw around and bash my mother, making her the cause of everything. I am here to tell you that is completely false. My mother has nothing to do with any health issues that my father may be experiencing. Throughout my entire life, I've always seen my father struggle with alcohol and controlling the use of alcohol. Yes, given he's a big public figure and he's human at the end of the day, he may struggle with certain anxieties and blah, 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 and maybe he chose to use that as an escape. Unfortunately, that kind of thing is starting to catch up with him. At the moment, even though I may not look like it, I'm very angry with my father, and I'm angry with the environment that he puts himself in and the people he surrounds himself with. Never in my life have I seen such unconcerned parents that are so careless about their children's well-being. In this case, I am talking about my father's parents. So far, I have already lost 2 uncles, and that is because of the complete, utter irresponsibility I've ever seen from parents. So far, I have already lost 2 uncles, and that is because of the complete and utter irresponsibility of these people's parents. Honest to God, I don't even like to call them my grandparents because I don't like any association with them. That's a whole nother story altogether. Let me know in the comments if you guys want to know about that, but back to the main topic. You would expect my father's parents to actually care about him the most, if anything, be their favorite child, considering he gave them their name. No one in the country of Uganda would know who the Mayanjas were if it weren't for my father. The people around my father do not care about his well-being and do not have his best interests at heart. His friends, if they were actually his friends, my father would not be in this circumstance. They don't actually care about him. They just care about the monetary value he brings to them. The point of this video is I want to bring the truth out to the people that care about my father, all his fans, all his supporters, all his people. I want you all to know that if my father continues this pattern, according to the doctors, he has 2 years left. And this really disheartens me because this is my father I've known in my entire life. I know him better than anybody on earth, even the people that listen to his own music. We need to work together to get my father the help he needs. As for my personal issue, I am very, very infuriated and angry with my father because I feel like he is making selfish decisions. I have 4 siblings and my father still needs to be alive to take care of my siblings. He has been told time and time and again
from his doctors, from his healthcare professionals, that this is a habit that needs to slow down in order for him to have a long life with longevity and happiness and whatever. It angers me to see that him knowing this, he still continues to pick up the drink and ruin his pancreas. That is why I'm on here asking for everybody's help. I want all his supporters, all his fans, everybody that enjoys my father's music, even if you may not like him, even if you may not agree with the things he's done. Even myself agreed that he's a very, very flawed human being. He's a very flawed man. But at the end of the day, God put us in this world to love everybody. I'm asking everybody on here to hold him accountable. At the same time, by all means, I'm sending this message not in a negative way, not out of a negative heart. It's a completely human thing to struggle with addiction or substance abuse. This is not a call for embarrassment. This is not a call for you to go and embarrass people or embarrass my dad for depending on substance. This is a call for help yet again. We need to collectively come together and help him if we want to keep him on earth longer. For the sake of music, for the sake of your favorite artist, and for the sake of us, his family. His true family. I want everybody to be all up in his comments, or however, if you know him, if you're in contact with him, if you meet him outside, if you meet him at a bar, I want you to let him know that people love him and people want him here. And the promoters that selfishly book him, despite him not being in physical condition visibly, you know what's coming for you. It's so crazy to me that other people would see a human working to the point of to a breaking point, and they still book him for shows. It's so clearly visible that my father's not doing well health-wise, and these promoters still continue to book him and use him as a workhorse because, again, it's about monetary value. To reiterate, anybody and anyone that even cares a little bit about my father's well-being, please speak out, hold him accountable, and let's do what we can. He's given so much enjoyment and happiness to Uganda as a country and given it so much recognition. I feel like personally this is our way of giving back. Let's help him out. Thank you for listening, and I hope you can carry this message with you. Disclaimer, anybody with bullshit in my comments, anybody talking to me crazy in my comments, you will get blocked, and I put that on my mother. Buli chisi ayagala bebe kulu nyenda kusaba ka video kano okamuforwardingire. Gwe buli chisi ngoyagala nnyo big size, extra large, bawa mamizu video eno jimuwe nyina ka offer kenyendo muwa naye ngenda kukolera omwezi gumu ogw'obwerere. Ompulira bulungi bwanalaba nga nkoze bulungi ejiddako abayino gisasula sooka olabe wano. Make no mistake, we are rich boys in Uganda. We spend every weekend okuvanga mu January paka 31st nze mu night emungena mu bala 2 ekitono buli bala berako echupa ya Hennessy. So katugambe nti echupa ya Hennessy mu bala ya mitwalo 5, a minimum of 1 million every day I step out of bangenze mu bala. Kati mu wiki gwe manya beba atambula emiru engeri gye sinywa mwenge, engeri gye simanyi bika bya mwenge. Echupa eyo omukulu gyayogeddeko musoke mumbuulire si mu bubi ate saagala munyiige because zino video zetujjayo si ffe tuba twazikola nannyini yaba yagikola nepostingibwa. So I'm just asking, echupa eyogeddwako kika kya juice, laibena, safi, oba is it a soft drink oba mwenge? Simanyi nnyo mujja kumbuulira agambe Heiness Heineken sibitegeera bulungi nti simanyi mwenge. Kyakubiri, waliwo statement ezimu muganda wange ebyaddala ddala senga kizuulibwa ddala nga mwenge z'otalina kwogera. Let us be honest, nti ebiseera ebimu nnenya nnyo bano abeeyita bahandola simanyi abamanager akina baani ddala bw'oba respectinga bahandola bo ne bano bamanager bo, there are some things gwe byotalina kwogera muganda wange. Big size statement ngezo zikwokyesa
nti obulwako n'omuntu akudifendinga ebyaddala. You see there are some statements Bebe Cool zokola oli n'atya n'agamba ate ekyo ng'ayokyezza oba okisegedde kiringa zino emboozi ze weesiba buli kaseera ku Bobi Wine mubeere eyo mu mboozi zammwe kimbi bibiri omanyi Kyagulanyi kwegamba Kyagulanyi n'asupplementinga emboozi zo zonna ate nga nze siwuliyangako na lunaku na lumu emyaka gye mmaze 12 ku nsi siwuliyangako Bobi Wine ng'ayogera kulinnya Bebe Cool bwe baba tebalimubuuzizza ate olaba ne bw'oba olimubuuzizza eyo discussion agifuula jeno n'atayogera ku muntu omu individual oba okitegedde kati bw'ovaayo n'ogamba nti nno ecupa za Heineken oba Heineken oba biki sibimanyi nnyo bwe guba nga mwenge oba ki nga iwe sali nga nangu batoyokyezza. Let us be honest. Chovola banze nvuddeyo nenjagala nkuwe offer from today onwards. Bebe Cool bw'olaba video yange offer gye ngenda okuwa ngenda kubeera handolawo PA wo oba bayita ba PA oba basimaya ba PS simaya ba PO oba PM I don't know kyonna kye kiri but I want to be that one kyenkugambye ng'ebigambo ebimu nsooka revisingamu ne tukolamu ka prep before nga tonnayogera nga omanyi do and don't because kati oli musajja munene ekifaananyi kinene jukira oli eno neeno tukusubira okwogera statement nga za kisajja kikulu nga bw'olaba musajja muganda wo ono goyita mutoowo. It is very rare okuwulira nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayokyezza buli kigambo kyayogera owulira nga kiri ku point oba basooka mu briefing oba asooka kola preps I don't know naye gwe buli statement ze zonna ezisinga oyokya. It is very wrong. Nzikiriza mbere ekyo kyenkugambye nkikolere for mwezi gumu omwezi gumu senga gugwako n'olaba nga byenkoze birimu amagezi image yo n'ekyuka mu bantu ne batandika okugamba nti that is Bebe Cool owulya bulungi tandika okunsasula yahe nkuwadde omwezi gumu gwa bwereere naye gino egiddako oba olina okunjokya kubanga nange siryanga ku fiizi wa muntu nze fiizi wo tewamuwanze nange nyina abansasulira fiizi so tukitambulizaawo osanga ekifaananyi kijja kyuka naye muntu newaba akwagala nnyo muganda wange statements zonna ezivaamu ziba zakwokya bwokya kwegamba olinga gavumenti yo nti n'oba oyagala ogidifendinga oba okyali awo nti ate twagenza olaba akanyonyi nga kayita ewa Kyagulanyi aye simala twagenza olaba ate mbanya ebisiyaga osobola okubiryanga oyina n'omukyala kakambi simba wakati lwaki odduka ebisiyaga era olita kulimbanga kati ze kuba ebyo eyo area mwembeera mbimba abantu ffe tubasabira ffe tukola tutya ffe tuba deliveringa oli ekyokubeera n'omukyala ekiregeeza nti oli talya bisiyaga abali ebisiyaga oli ayinza okuba nga talina mukyala ng'amulina ng'ali ebisiyaga kakati eyo si nsonga bw'oba yagala kulaba mukyala Abedi Bwanika ojja kujja ondabe eyo private life yange nze mbadde mufumbo kati kambayambe mbadde mufumbo the last 30 years mbadde mufumbo emyaka 3 egiyise mukyala wange kanyambe mu abempulira mwogera mbalaba ku social media ye Dr. Gladys Bwanika nkiddemu oli akiwulire mulukirumira eyo eri ambalaba mayeze sibiddamu ebyo byendaba mubeera ku social media kale sabo Dr. Bisekiso Bwanika byonna obyogedde tubiwulidde oli bawa Dr. Gladys Bisekiso era bawa masayansi Bisekiso byonna tubiwulidde naye ekibuuzo ekikulu kye twagala okwebuuza opromotinga bisiyaga oba olwanyisa bisiyaga ekikulu kye ki bw'obeera ng'opromotinga bisiyaga tewali akuyinako buzibu kubanga tokyayina statement yonna gy'okola nga temuli bisiyaga buli kyoyogera essaawa zino okuva lwe wakola emivuyo mu NUP
ng'oyagala bakuwa ekifo ky'obwa komishona ne batakikuwa, ng'olwo wawandiikira Secretary General ebbaluwa ng'omusaba ekifo ky'obwa komishona ne batakikuwa nga bamaze okugoba honorable zaake mu parliament. Waggulawo olutalo ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu ne NUP ogutali musango, kubanga ezo ze zibadde kalazo ebbanga lyonna. Mu 96 wali okolagana ne Museveni, 21 novaayo n'otandika okumulwanyisa mu lwatu naye ng'ozannya kaadi za buzaabuza. Sebo Dr. Bisekiso Bwanika, tubuulire okuva lwe watandika okulwanyisa Museveni mu lwatu otuuseewa era wali omukozeeko ki? Tewali kye wali omukozeeko, era yasigala akola ebikolobero, yasigala afuga bubi eggwanga okutuusa lwe wasalawo ne mukola endagaano obeere ng'ozannya kaadi za buzaabuza nga weefuula amulwanyisa naye ng'ate omukolera. Mu 21 wavaayo n'otandika okulwanyisa Dr. Kizza Besigye, wamwegattako. Bw'omala okumwegattako wadde ng'era still wali oyina endagaano gye wakola ne Museveni nga weefuula amulwanirira, nga weefuula amulwanyisa naye ng'ate bw'okola ki? Bw'omuzannyira kaadi zo. Njagala ombuulire okuva lwe watandika okukuba Dr. Kizza Besigye mu 21 kuba wamwesimbako, wamutuusaawa 26 awo wonna ng'oli mutuzannya kaadi za buzaabuza nga weefuula alwanyisa Museveni ate nga bw'okolagana naye, nga bwe weefuula ali ne Dr. Kizza Besigye ate nga bw'omulwanyisa. 2016 era kyekimu kye wali okola. Tugenze mu 2021 weegasse ku kibiina kya NUP n'oyogera ebikikinike n'owalalira Dr. Kizza Besigye ne bakwaniriza mu NUP. Naye egyo gyonna emyaka wali toyina kifo yadde w'okiikirira era nga tova ku CBS nga bw'okola kati. Gwe kennyini okimanyi bulungi nnyo famire ya Kitaka bamubiru bakulyawo Kinyana Mpindi ebulanga awo ku Nfudu be bakyasinze okulya ebisiyaga n'obipromotinga. Sebo Dokita Bwanika gwe yasoma, tubuulire ddirwe wali okutte famire eyo n'ogiwalawala n'ogitwala mu kkooti n'ogivunaana okulya ebisiyaga, wadde nga etteeka ly'ebisiyaga lyayita. Njagala ombuulire lwe wali ovuddeyo ne weegatta ku Pastor Male, ffenna gwe tumanyi nti azaalu agugulana n'abasumba abali ebisiyaga abalwanagana n'ebisiyaga. Mbuulira ddirwe wali ovuddeyo yadde okumukubira essimu, yadde okumuwandiikira message ng'omusaba omwegatteko mulwanyise ebisiyaga mu ggwanga. Tewali. Kakati nno gwe yeeyita dokita, twagala okuwa amawulire ag'ennaku nti buli kimu ogenda kyogera, Kyagulanyi ogenda kumusiiga enziro, ogenda kumuteekako buli kigambo ky'omanyi ekinene nga bw'ozza okikola ku Dr. Kizza Besigye, nga bw'ozza okikola ebbanga lyonna. Naye tewali kigambo ky'ogenda mmuteekako kigenda kumusuula, kigenda kumuyigula ttama, kigenda kumujja ku mulamwa ogw'okulwanirira eddembe ly'Abannayuganda n'okulwanirira enkyukakyuka okulaba nga Uganda etebenkera. So n'olw'ensonga eyo nze nno ndowooza kubanga ekyo kyeraga lwatu nti 2026 tokyayina lugendo.
byonna obikoze byonna obyogedde kati osigaza kimu kweyambula kati essaawa zino ovuddeyo otutegeeza nga bw'omanyi nnyo ebisiyaga nga bw'osobola okubirya ng'ate oli mufumbo well tukweyanzizza naye oyo propaganda wo n'ezo kaadi zo z'ozannya ezabuzaabuza ogenda kusigala kuzikozesa ng'ozannya n'ab'emitwe eminafu emiyabayaba n'abo abakuwa platform ne airplay obuzebuze bannayuganda gwe kyobadde tomanyi nti twabategeera era twababuuka so zannya kaadi zo ng'okimanyi nti bootambula nabo balubatu bebo boosasula ku ssente zojja ewa Museveni era be bakukkiririzaamu naye ffe abalina emitwe egiri soba abeetegerera nkukakasa toyina kyogenda kukyusa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu weebale kujja weebale taata weebale kwesowolayo olwanirire ebyo ebyalema bano abasajja era naffe tukusuubiza nti tetugenda kukuvaamu mpaka ng'eddembe lyaffe tulifunye abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulomba edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala manetaze enamba yange yenu eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh